naye ku lunaku lwa Laale Katoogo abasajja bajja twali tufunye ku mawulire nti webaali olwedde bba baali batugoberedda bajja basanga tumaliriza bajira mu kimotoka ng'ennamba tetegerekeka era ekimotoka ekyo kyawamba ne ku baana olumu ne bakyetegerezaako naye bajja twalina kandidenti waffe waggulu MP Kiwanuka Budala Kayongo n'asookakka wansi n'afuna we yadda kuba mission yali yakutwalayo tetwagezaako okupanga stage mangu twangu tubaviire naye abasajja baali bangi nga bamagye mulimu abakubi b'embuuko nabyo olaba batwala mukwano gwange kato n'engendo mutaasa abasajja baatukuba nnyo bataddeko n'emmundu ne batutwala batusula mu kimotoka mwali mbijuisi nga bisiiwa ne babituyiira ne batukuba ne batufumita amatu naye twagenda nga batugamba nti minisita ajja emabega era nga bawuliziganya naye Kibuule yali mu kamotoka kaali ka Probox munamba nkweke najja nenowulira abagamba nti mbatwale mu kikomera ntuuke mu kikomere wa Kibuule batutwala ku mwala nga gujjudde suweji nga munene ne batusuulamu ne batugamba tuwuge ne batwambula engoye zaffe zonna amasimu waleti yonna ne babitwala nga tusigala mu kapule kali tusigala bwereere ne tuwuga mu mwala naye nga guunyo oba gwalimu suweji simanyi nakumanya nga batukuba embooko ne batugjawo nga batuyisiza bubi nnyo batunyiga magalo ne batusuula mu kidabo kabini ne batutwala ku poliisi emukono ne batusuula eyo naye abasajja batuyisa bubi nnyo naye yakulembera olukwo olwo yali Kibuule minisita Kibuule amanya nze Mutebi Daniel era batukuba batugamba nti tetuddamu kwesembereza kiyitibwa NUP oba Kiwanuka Budala naye tulamunamawulire tetugezaako ne twogera ekintu kyonna ne tunayogera ekintu kyonna bajja kututta simanyi oba kinaaba bwe kityo naye ffe tuli beeraliikirivu batukuba akabina konna musaayi mwereere amagulu muno mu nnyingo muno batufumita ebiyiso naye simanyi oba byaki muno naye nga batuyisa bubi nnyo okujjako n'omusajja atigomya abantu namulaba n'amaaso gange bamuyita Muganza oba musirikale oba munnamagye naye Muganza ye namulabira ddala n'amaaso gange nga tuli ewa Kibuule nga ebamu ku batukuba bakuba nnyo mu kugulu kuno olw'okulaba bwekuti wano waddugavu wano ne bakuba nakana akongobule nnyo n'akabina yansooka balaga akabina kano bakakuba nnyo kano twali tukubye olukuŋŋaana kampeyini naye nga ziri za ndowooza 12 kitundu wabaawo abatulumba nga bamiggo nga balina n'obwambe netubalabuukirira ne tudda mu mmotoka ne bagenda ab'emmundu ne bajja ku ssaawa emu yennyini ne batandika okakuba waggulu kanso yali ava ku kimotoka atambula agende owakambe najja neyeetoloola emmotoka kuleki namunoonya bwe twali tuli awo abatya gaasi ne bajja ewakanyuka mu mmotoka mwe twali ne baggalawo n'enjigi tuzirire omwo tufe naye jama eyali ku mulyango nakuba oluggi nerukola ki nerugguka era kyekyo nekivune kyemulaba nekirala kiri wano mu lubuto olwokuba sisobola kweyambulawo naye nga batuyisa bubi twayisibwa bubi nnyo naye ate nga tetwali tetulina kyetubakoze kuba olukuŋŋaana lwaffe lwalimu akyo ekitundu manya mbatudde Margaret avaayo bwati amaze okwogera ne tulaba amagye nga gazze naye ffe tetwamanya kanso waffe gye yakwata kubanga baali bamuyigga
ne tubeerawo ne bakuba nnyo amasasi nnyo ne tuyingira mu kimotoka mwe tubeera tugendedde ne twebikka amatundubaali. Ku ssaawa eyo tebaayingira mu kimotoka, tuba tulabye ng'abagenze, driver n'asimbula emmotoka tugende. Tuba tutambuddeko akatundu ne wababa batugamba bagenda kubatta kubanga bayiye abasirikale bangi mu majaani, muwete muddeyo. Ne tuweta ne tuddayo e Katogo mu tawuni ne tupaakinga ne tubeera awo. Abasirikale ne bajja ne basooka bakuba abantu b'ekyalo, ffe ne tusirikiramu kubanga twali tetumanyiiyo nga tetulina we tusobola kuddukira. Ne babakuba bubi nnyo ne ŋŋamba twalifunye oba we twekwekako omu nti bajja tusanga eyo ate batutte, tugumire wano kubanga tetulina kye tubakoze. Tuba tuli awo nga batuuse ku luggi lw'emmotoka ne balukuba bubi nnyo ne tusirikiramu. Tuba tuli awo nga bakanyuga obukebe bwa tiyagaasi, akamu ne kookyoli, akamu ne kancwawo ne kakankono okugulu okuli. Tetwabasoomooza kubanga twali ffe tuyingidde emmotoka nga twagala twebake nga tumaze n'okwalamu amatundubaali, nga buli omu atidde ku mmundu eyali eseka. Amasasi gaali mangi nnyo nga balinga abagamba nti naffe tulina emmundu oba nabo balina emmundu, nga tulinga abaweerezeganya naye ng'emikuba gye baali bakuba nga amasasi mangi, nga lutalo lwennyini nga n'abantu b'ekyalo omu ku omu bonna nga babakuba. Tetwabasoomooza. Bwe baabuuka ku mmoloka kwe bajjira bajja direct wendi ku mmoloka yange nga basajja balina emmundu, abalala nga tebalina mmundu. Ne baŋŋamba ggulawo. Ne mbabuuza kiki, ne baŋŋamba ggulawo. Bwe neerokingira munda emmoloka ne bagikoonakoona ne nzigulawo ne nfuluma. Bwe nafuluma ne bankwata abasajja nga 6 bantwale mu kimoloka kyabwe ekiringa ekitakisi mwe bawambira abantu. Bwe bantuusa wali baali bangi nga amazima tasobola basinga maanyi. Nengezaako ne bigaana. Abasajja ne banyingiza ekimotoka munda ne batandika okuntulugunyiza eyo munda. Kati mba ndi awo ne bakwata ne muganda wange omulala, era naye mu mbeera mwe bampisa naye mwe bamuyisa ne batuyingiza mu kimotoka munda. Batutuusa munda ne batandika okugamba tusimbule tuveewo kasita tufunyeeko bano be bamu ku be tubadde tunoonya, tusimbule tugende. Ne bagamba ddereeva vuga, abasajja bagenda tukiika emmotoka kasita tulinako bano. Abasajja ne batuvuga nga bwe batutulugunya, bwe batukubaakuba ne batutwala Embalala. Embalala ewa Kibuule waliyo geeti emmanju gye twayingiriramu, gye batuyingizaamu. Bwe tutuuka emmanju eyo ne batukuba eriyo omwala gwa Kazambi. Omwala guli ne batwebasa mwala guli ne batugamba muwuge. Nga ebizi ebiri muli nga biwunya nga bizi bikyafu nnyo ne batwebasaamu ne batugamba muwuge nga bwe batukuba. Bamala okutukuba ennyo ne balaba nga embeera gye batusiza. Abasajja abo ne batwala ku poliisi Mukono. Batutuuse Mukono nga tebalina misango gye bagamba gye tulina, naye nga bo bennyini abasirikale twagenda otuukawo nga bayogedde n'abapoliisi. Era bwe twatuuka ffe tebatubeezaako naawo, tetwakola statement, batuyisaawo buyisa paka Mukomera. Kiyinza okugamba abantu ba Mukono lwana mutuyambire. Omwami Kibuule musajja mutemu, musajja si ye mukulembeza yenna okutukulembera okujja ekyamazima. Omwami Kibuule bw'aba akuba, bw'aba atulugunya mibiri, tatulugunya mitima. Tasobola kubanga atukyusa mitima, tasobola kutujja ku mulamwa kuba
fe mundaba Enyangu ebbanga lyabaddewo ng'ali mu kalulu asigaze ennaku ntono nnyo okuba nga bwongezi maanyi bino bye bakola bugenda kutuuka biggweyo nga tebikyaliwo. Anti kyekyo bagibika kimanyi bwe mba nnina 8 besimanyi batwalibbwayo bangi kubanga bano bentegeerako besimanyi abatwalibbwa ewa Kibuule nga abatulugunya kubanga etteeka liri erikwata anti-torture and prevention of torture act eri very clear. Ne bwobanga obaddewo obubeezi bwoti ne bwobanga oyambyeko ne bwobanga babakubiddewo likwata kyenkanyi. Basebo ne bannyabo campaign nziyimirizza mpaka ng'ennaku z'omwezi mpaka nga maze okuteekayo emisango egivunaana Kibuule. Sigenda kudda mulaale okujja nga electoral commission eyise Kibuule to prevail over him kujja nga bamugyeko abasirikale bayina batulugunyisa abantu okujjako nga n'emisango gyange gimaze okugenda mu kooti ajja atebye oba twayingira mu lutalo lw'abasirikale na mmundu na masasi oba tuli mu kalulu kalina okubeera akamazima n'obwenkanya. Eddembe lye bagamba lye balwanirira emyaka 35 emabega